Mukama yebazibwe bantu ba Katonda abalungi, mbabuuzaako mwenna abawuliriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era nga nsaba Mukama atuteekeko ekisa nga tugabana ekigambo kya Katonda eky'olunaku olwaleero, era ne Mwoyo Mutukuvu atukulembere tusobole okutegeera amakulu n'okumanya okuli mu kigambo kino, era ago gennyini amakulu nga Mwoyo Mutukuvu wayagala tugategeere, n'okubajjukiza nti bannaye tutambulire mu butuukirivu era tujjukire okwenenya bw'oba olina ensobi gy'okoze, olw'ensonga nti abantu abali mu geyeena abava mu bulamu bw'ensi eno nga bali mu geyeena nga bali mu muliro basaba ekintu kimu, basaba Mukama waffe Yesu Kristo abakkirize bakomewo ku nsi ne waabawo eddakiika emu bajja gikozesa nga beenenya, kuba bw'oyatula n'akamwako ng'okijja mu mutima gwo nga ddala okakasa ky'oyogera, emimwa gye kyogera nga kikwatagana n'ekyo ekiri mu mutima, n'osaba Mukama akusonyiwa ebibi byonna, akusonyiwa ebibi byonna abinaaza n'omusaayi gwa Kristo. Okwenenya oyogera n'akamwako n'osaba Mukama akusonyiwe, n'oyatula ebyo ebibi by'ojjukira, byonna by'ojjukira n'obyatula, Mukama nsonyiwa kino, nakola na kino, nakola na kiri, Mukama akusonyiwa era n'atuwa akakisa okuddamu olugendo lwaffe okumugoberera. Era naawe abuulira enjiri, abuulira ekigambo kya Katonda, kobe ng'obuulira omuntu omu, kobe ng'obuulira babiri, teweerabira okwogera ku kwenenya, teweerabira okwogera ku butuukirivu, kubanga mu kitabo kya Hebrews chapter 12 verse 14 Mukama atugamba nti awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Era Bayibuli etugamba tubeere mu mirembe, tufube okukola ekyo kyonna ekisoboka tulabe nti tuli mu mirembe na buli muntu, emirembe gibe nga gitandikira ku ffe, olwo naffe tusobole okufuna emirembe mu mitima, era tujjukire okusonyiwa buli omu era tusonyiwe buli kimu, kuba naffe twetaaga okusonyibwa, era twewale okubeera nga tuwuliriza olugambo n'okwenyigira mu lugambo, kubanga ekyo kyakulwanyisa kya mulabe ky'amaanyi. Mu lugambo tusalira abalala omusango. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Mukama waffe Yesu Kristo ekiseera kye kino, obubonero tubulabye, Mukama waffe Yesu Kristo kyekiseera kino agenda kudda, oyo alina amatu awulire. Obulokozi era obulokole bwa kinnoomu, nga buli omu waava mu bulamu bw'ensi eno nga kinnoomu, era n'obulokole bwe buli omu era ajja kubeera mu maaso ga Katonda ye nga kinnoomu. Kati awo buli omu engeri gy'atwala ebigambo bino bwe biba byakugasa muntu, bigasa ogwo omwoyo oyo awulidde n'abiteeka mu nkola, era oyo abiwulidde n'abiteeka mu nkola, oyo ye muganda wa Mukama waffe Yesu Kristo, kuba yagamba abo abawulira ebigambo bya Kitaffe ne babiteeka mu nkola, beebo be baganda be. Olwaleero, obubaka bwa leero mbuweereza nnyo oyo yenna alwana entalo ez'omwoyo, oyo yenna entaseesa, n'oyo yenna anoonya Katonda era asaba Katonda mu mwoyo ne mu mazima, ng'era ayagala okutondawo enkolagana ye ne Mukama waffe Yesu Kristo, enkolagana eyannamaddala, era ng'oyo ayagala okumanya Yesu Kristo era amusembeze mu mutima gwe, Yesu Kristo atandike omukulembera mu buli kimu ky'akola, mu buli kimu ky'asalawo mu bulamu bwe. Era oyo ayagala okuwangula ebikemo eby'ensi eno, okuwangula omulabe sitaani nga atambulira mu Yesu Kristo, kuba Yesu Kristo waba munda mu ffe ne tuba wamu naye, ye yalwana entalo zaffe, iffe ne Kristo tusitula ejjinja eryo eryali badde lituzitoowerera nga kinnoomu tetusobola, naye bwe tubeera wamu naye, ye amaanyi ge gajjawo ekyo ffe kye tutasobola mu busobozi bwaffe ng'abantu. Naye bwe tubeera wamu naye, ekikula kya Kristo kibeera mu ffe, kubanga ye yawangula ekyo ekikula kye kibeera mu ffe, naffe kye kituwanguza.
olwaleero ngenda kwogerako ku lutalo olw'omu mwoyo lwe tulwanyisa ne sitaani, era nkulage ensibuko y'olutalo olwo. Sitaani lwaki atulwanyisa mu mwoyo, era lwaki sitaani mumalirivu okulaba nga atulwanyisa era nga alwanyisa obwakabaka bwa Katonda. Era okusookera ddala mbadde nsaba nkubulireko nti mu nsi muno bwe tuzaalibwa twesanga nga tuli mu lutalo olwo olw'omu mwoyo, era ebiseera bingi ne tuba tetunazaalibwa. Omulabe sitaani ye amanya nti ono agenda okuzaalibwa aliko ekisuubizo kya Katonda. Olwo n'atandika okulwanyisa ng'omwana akyalina mu lubuto, n'atandika okulwanyisa nga bw'olaba ku Mukama waffe Yesu Kristo. Sitaani yamanyako nti omulokozi agenda kuzaalibwa, era olaba sitaani yagezaako okulwanyisa nga Mukama waffe akyali mu lubuto. Kabaka Herode naawe ekiragiro batte abaana abato. Awo wonna ng'omulabe sitaani ayagala kulaba nti asaanyaawo obatta omwana ono omuto omulokozi. Kati naffe tuzaalibwa mu nsi eno, ebiseera bingi osanga nti abantu bangi, abakyala bangi bafuna obuzibu n'okusomozebwa kungi nga bagenda okuzaala, kubanga oyo gwe baba bagenda okuzaala aba aliko ekisuubizo kya Katonda, nga sitaani ekyo ekisuubizo ky'omwana oyo kyagezaako okutta. Kakati omulabe sitaani yava okusookera ddala mu ggulu yatondebwa nga malayika, yali omu ku bamalayika okuva mu ggulu nga tanajja ku nsi, kubanga Mukama we yali atonda malayika mu nsozi. Katonda yakwata ensozi ez'amayinja, kwe yakwata ensozi ez'amayinja n'aggyako omuliro, era omwogwo omuliro Mukama mwe yatonda ebibinja n'emitendera gy'abamalayika ejje, n'ebyokulwanyisa byabwe yabitonda mu nsozi ez'omuliro, mu mayinja ag'omuliro, era n'ekyambalo ky'abamalayika, omuliro ogubumbujja, nakyo yakitonda mu mayinja ago ag'omuliro mwe yatonda bamalayika. Era Katonda we yamala okubatonda n'alagira bonna buli omu ayimirire mu ddaala ery'enjawulo, n'abatonda mu bibinja, mu mayinja ag'omuliro, n'atonda ebibinja n'ebibinja eby'abamalayika. Era tulaba nti bwe tusoma Zabbuli 14 olunyiriri olwokuna, tulaba nti watulaga nti Mukama yaleetera embuyaga okubeera abo abaleeta amawulire, era omuliro ogwo ogwaka be baweereza be. Bamalayika batondebwa mu muliro, era omuliro ogwo gwe guleeta n'ekitangaala. Bamalayika ab'okubeerawo kwa Mukama, bamalayika ab'okutukuza, bamalayika ab'omwoyo ogw'omuliro, bamalayika ab'omwoyo ogw'embuyaga, bamalayika ab'omwoyo ogw'ebire, era waliwo ne bamalayika ab'omwoyo ogw'amaloboozi, ne waba bamalayika ab'okubwatuka kw'eggulu, era ne wabawo ne bamalayika ab'okumyansa kw'eggulu. Katonda Kitaffe ye yatonda ekyo ekinnya ekyewala omuli enzikiza, ekinnya ekitakoma, era n'atonda n'olunaku, n'atonda n'ekiro, n'atonda emisana. Yabiteekateeka n'okumanya kw'omutima gwe. Mu kusookera ddala, omulabe ono gwe tuyita sitaani, era nga erinnya lye era ye lusifa, ye malayika eyatondebwa nga naye alina kuweereza Katonda. Yatondebwa nga yagenda okukulira abasinza, abayimba ennyimba ez'okutendereza Katonda, nga yagenda obbakulira, oyo lusifa. Era Archangel Michael ye n'atondebwa nga yagenda okukulira ejjeddwanyi ery'omu ggulu. Malayika Gabriel ye n'atondebwa nga yagenda okukulira abaleeta obubaka bwa Mukama Katonda. Mukama Katonda bwe yamala okutonda eggulu, bwe yakwata amayinja gano ag'omuliro, yasooka kutonda lusifa, oyo sitaani, ng'akyali mu ggulu, ng'akyali malayika gwe yasooka okutonda. N'addako Archangel Michael.
n'addako Archangel Michael. Era Katonda mu kutonda bino byonna yalina omwana we Yesu Kristo. Mu kutonda bino byonna Yesu Kristo yaliwo, ne mu kutonda eggulu n'ensi Mukama waffe Yesu Kristo yaliwo. Katonda we yalowooza ku kutonda yayogera ekigambo, era okutondebwa ne kubeerawo. Buli kimu kyakolebwa n'okusalawo okw'omwana we, era ekyo ne kikkirizibwa Katonda Kitaffe, kuba Yesu Kristo kye kyali ekigambo kya Mukama Katonda. Mukama Katonda kye yalowoozanga okukola nga kigambo ayogera wabeerewo kino, nga kye kigambo kya Katonda nga ye Yesu Kristo. Lusifa ye yasooka okutondebwa, ne kuddako Archangel Michael, ne batonda Leo, ne batonda Raphael, ne batonda Nathaniel, ne batonda n'ebibinja ebirala 6 eby'abamalayika. Era mpozi n'ekirala kye njagala otegeere wano nti Katonda waatonda malayika, ne nkugamba nti oba Katonda atonze malayika Gabriel, aba teyatonda malayika omu. Bwe ŋŋamba Gabriel mba sitegeeza nti malayika omu, wabula bamalayika bwe ŋŋamba Gabriel baba bangi, naye nga bonna be ba Gabriel, ng'ate bonna bafaanagana. Kwegamba bwe ŋŋamba nti Katonda yatonda Gabriel aba yatonda tribe, nga tribe eyo be ba Gabriel, nga bonna bafaanagana, bonna erinnya lye limu, nga Gabriel we asobola omutuma awantu, naye nga bonna bangi, naye bonna bali muntu omu. Ng'era omu waayogera, malayika omu waayogera, babanga malayika 10 na 10 be boogedde eddoboozi, kuba bangi naye nga bali muntu omu. Kyova olaba bayinza okubeera mu bifo eby'enjawulo, bangi naye nga bali muntu omu, be baleeta obubaka. Okugeza bw'oba ogenda kuloota ekirooto, Mukama ng'akuwadde ekirooto, era atuma malayika Gabriel. Malayika Gabriel yajja nga weebase, n'akuteekako omukono gwe, agusembeza kumpi naawe, naye takukwatako, wagusembeza kumpi naawe. Omuliro guli ogumwakako gwe gukubeerako, n'otandika okuloota ekirooto, olwo ng'akuwa obubaka Mukama bw'akuwadde. Yoyo malayika Gabriel. Naye so omu naye eba tribe, nga be bamalayika Gabriel eba tribe. Kyova olaba Bible watulaga, wetusoma mu Revelations, olaba wetusoma mu Revelations chapter 12:7 yawo, 12 verse 7 yawo, olaba nti Archangel Michael ne bamalayika be balwanyisa sitaani ne bamalayika be. Kati sitaani naye tali omu, wabula eba tribe, nga bonna be ba sitaani, nga bonna bafaanagana. Kyovola sitaani asobola okubeera mu nsi eri n'abeera mu nsi eri, baba bangi naye nga bali muntu omu, eba tribe, nga naye nga sitaani eba tribe, nga naye bonna bali muntu omu. Bwe kityo bwe kiri, baba bangi naye nga bonna omulimu gwabwe gwe gumu. Ate tebatondebwa nga ffe abantu, bo ekikula kyabwe kirala nnyo, tebali mu kikula kya Kristo. Kati ate ffe tulimu ekikula kya Kristo. Katonda bwe yamala okutonda bamalayika, ebibinja n'ebibinja by'abamalayika, n'abakuŋŋaanya bonna, n'abayita abanjulire omwana we Yesu Kristo, omwana we omubereberye. Bwe yabayita bonna bakuŋŋaane, omwana we yali atudde ku ntebe ya Katonda ne Katonda, era nga bamalayika babeetoolodde. Katonda n'ayanjula omwana we mu maaso g'abamalayika bonna. Katonda n'ayanjula omwana we, ne Katonda nga waali n'abanjulira omwana we Yesu Kristo, era nga ye kigambo kye, era n'abategeeza nti Yesu Kristo kye kigambo kya Mukama Katonda Kitaffe, era ekigambo ekyo era ye Katonda yennyini. Era Katonda n'abategeeza abamalayika bonna nti omwana we aweereddwa obuyinza bwonna okkulira eggye ly'abamalayika bonna abatondeddwa, era n'okutwala obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Era n'abategeeza nti omwana we yagenda okukola ekyo Mukama Katonda ky'ayagala ku nsi ne mu ggulu. Era n'abategeeza omwana we alina obuyinza bwonna, era n'aggumiza ekigambo kino, n'abagamba omwana we tewali kyagenda kukola ku lulwe, wabula buli kyakola kwe kwagala kwa Mukama Katonda okutuukirizibwa mu ndamu ye. Guno gwe mulundi Mukama Katonda gwe yasooka okwanjula omwana we omubereberye,
omwana we ekigambo Yesu Kristo. Wano Lusifa nga yali omu ku bamalayika bavunnama, bonna bavunnama basinze Yesu Kristo omwana wa Katonda. Bwe bavunnama omulabe Lusifa awe yawulira obujja mu mutima gwe, naye yavunnama ne bamalayika abalala, naye mu mutima gwe n'awulira obujja ng'alaba obuyinza bwe bawadde Mukama Katonda Yesu Kristo. N'awulira obujja, n'awulira nga tayagaliza, nga wadde avunnamye naye nga tayagaliza, ng'awulira obujja munda mu ye. Kye kyogerako mu Ezekiel chapter 28 verse 2 era ne mu Hebrews chapter 1 verse 6 olaba Mukama Katonda ng'abulira bamalayika be bonna bavunname basinze omwana we. Era Mukama waffe Yesu Kristo, Mukama n'ayogera nti y'alina obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi, y'alina amaanyi gonna, era Mukama n'abagamba nti ye omwana we era ye kennyini Katonda kitaffe. Lusifa omu ku bamalayika yali nga yasinga okwagalwa mu bamalayika bonna, ng'era Katonda yamutonda n'amuteekako buli jjinja eddungi lyonna, n'amuwa amagezi ag'enjawulo ku balala. N'amutonda nga mulungi nnyo, nga ayina ekitangaala ekimwakako eky'enjawulo ennyo ekyawukana ku bamalayika bonna, nga yakulira bamalayika bonna olw'okuba yali atondeddwa nga yagenda okukulembera abasinza. Kati olw'obulungi bwe, engeri gye yali afaanana, yali amanyi yagenda okutwala ekifo Mukama waffe Yesu Kristo kyatutte. Ensonga lwaki yawulira obujja, ensonga lwaki Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali wano ku nsi yatugamba nti oyo yenna ayagala okukulembera abalala alina okuweereza abalala. Ensonga lwaki Yesu Kristo yanaaza abagoberezi be ebigere, nga kyakulabirako nti naffe oyo ayagala okubeera omukulu mu balala alina okuba nga yaweereza abalala. Naye kati Lusifa yali ayagala obukulu naye nga tayagala kuweereza balala. Olwo sitaani Lusifa we yawulira mu mutima gwe ng'awulidde obujja, ekifo kye batadde Mukama waffe Yesu Kristo n'amaanyi n'obuyinza bwe bamuwadde, n'atakkiriziganya nakyo mu mutima gwe. Katonda n'awulira omutima gwe kye gugamba, era Lusifa sitaani n'atandika okugenda ng'ayogera ne bamalayika abalala ng'abagamba bawakanye ekyo Katonda kyayogedde, bawakanye omwana we okuweebwa obuyinza obwo bwonna. Era bamalayika abamu ne bakkiriza ne bagenda n'abalimbalimba ne badda ku ludda lwe. Era bwe badda ku ludda lwe, Mukama waffe Yesu Kristo n'awa Lusifa obuyinza agende akeme bamalayika bonna omu ku omu, basobole okusalawo, buli omu asobole okusalawo n'omutima gwe okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Era ekitundu kimu kyakusatu ne basalawo bagende ne Lusifa, era olutalo ne lubeera mu ggulu. Olutalo erwabeera mu ggulu nga Lusifa ne bamalayika abamugoberedde baalimbye bagezaako okwagala okuwakanya obuyinza obwo obwa Mukama waffe Yesu Kristo. Olwo Katonda kitaffe kwe kuwa ekiragiro Archangel Michael akulira eggye eddwanyi mu ggulu balwanyise Lusifa ne bamalayika abamugoberedde, era ne bamulwanyisa ne bamukanyuga ne bamuggyayo mu ggulu. Kyekyo kye tulaba mu kitabo kya Revelation chapter 12 verse 9. Ne bamulwanyisa ne Revelation chapter 12 verse 7 ne bamulwanyisa Lusifa ave mu ggulu. Era mu kaseera ako Mukama waffe Yesu Kristo n'awa Lusifa akakisa yeenenye akomewo, ne bamalayika abamugoberedde beenenye bakomewo. Bamalayika abamu abaali bamugoberedde ne beenenya ne bakomawo, era bamalayika abamu ne boogera ne Lusifa naye yeenenye n'agaana. Era Lusifa sitaani n'alayira obutaddamu kuvunnamira Mukama waffe Yesu Kristo kumusinza, n'alayira obutaddamu kusinza Mukama waffe Yesu Kristo. So nga ate Lusifa yali aweereddwa obuyinza eri bamalayika abalala bonna nga yabakulira, naye ebyo byonna Katonda n'abimuggyako. So nga Katonda yali amutonze nga mulungi nnyo, alina buli jjinja eddungi ku ye,
ekyo osobola okisoma mu Ezekiel chapter 28 verse 13. Buli jjinja lyonna Mukama yali alimutaddemu, naye olw'obulungi bwe yali alina ne bumuwa amalala, n'awulira nga ayagala kusukkuluma ku balala. Lusifa n'ayogera mu mutima gwe n'agamba ayagala abeerenga Katonda. Ebyo kyolaba mu Ezekiel chapter 28 verse 2 ne verse 6. Olw'amalala n'atandika okwogera mu mutima gwe nti ayagala abeerenga Katonda, ayagala ateeka entebe ye Namulondo ye waggulu w'emmunyenye za Katonda. Era ekitabo kya Ezekiel chapter 28 okuva ku verse 1 okutuuka ku verse 19 wakulaga Katonda wonna ng'ayogera ne Lusifa ng'amaze okwonoona, ng'amubuulira kyakoze mu mutima gwe. Era awo watandikira kwe kwali okugwa kwa Lusifa, era oyo gwe tuyita sitaani, era oyo gwe tuyita devil. Mukama yamuwa akakisa yenenye yagaana, era yalayira obutaddamu kuvuunamira Mukama waffe Yesu Kristo, era n'alayira era n'alimbalimba bamalayika abaali bamugoberedde nti agenda kuleeta obwakabaka obupya ku nsi, akyuse ebyo Katonda bye yatonda, aleetewo ebibye, atondewo ensi empya, akole obwakabaka obubwe. Mukama Katonda n'amuggyako ekitangaala kyonna kye yamuwa, n'amulekera ekizikiza, era Lusifa n'afuuka oyo akulira obwakabaka obw'ekizikiza. Lwero olutalo olwogerako mu Revelations chapter 12 okuva ku verse 9 awo okutuukira ddala ku verse 17, wonna awogera ku lutalo olwo lwa Lusifa mu ggulu. Kuba Lusifa okugwa kwe okuva kuba okusooka yali ayitibwa emmunyenye ey'okumakya eyaka ennyo, naye ate n'afuuka akulira obwakabaka obw'ekizikiza, n'ava okubeera nti yalina ekitangaala eky'amaanyi, n'afuuka omusajja ow'ekibi. N'ava ku muntu alina ekitangaala n'afuuka serpent, sitaani, ogw'omusota ogw'edda ogw'ebyafaayo, era devil. Era n'ava ku kitiibwa ekyo kyonna Mukama kye yali amuwadde eky'okubeera emmunyenye ey'okumakya, n'afuuka empologoma oba roaring lion, ng'erowaringa naye nga serial lion, kubanga empologoma yennyini ye Mukama waffe Yesu Kristo, ye empologoma eya Yuda. Lusifa n'ava ku kifo eky'okubeera nga ye malayika Katonda gw'asinga okwagala, n'afuuka oyo yakanyugibwa okuva mu ggulu, n'akanyugibwa era n'aggyibwako obuyinza bwonna. Ezekiel chapter 28 verse 11 okutuuka ku verse 18. Obwakabaka bwa Katonda bukwatagana nnyo ku kuweereza abalala, okubeera omuweereza. Lusifa teyagala kuweereza, eyagala ye babe nga bamuweereza. Era sitaani teyakkiriziganya n'ekyo obuyinza obwabwebwa Mukama waffe Yesu Kristo, teyakkiriziganya nakyo. Yensonga lwaki yakuŋŋaanya bamalayika abo abalala n'abalimbalimba, n'abasuubiza obbawa ekikula eky'enjawulo, n'abalimba okubasuubiza obwakabaka obw'enjawulo, era ne bamukkirizaamu. Era bamukkirizamu ne bawakana Katonda mu lujjudde, bamalayika abo ne bawakana Katonda mu lujjudde, era ne Katonda n'asalawo abo bennyini abamugoberera, na buli anaagoberayo Lusifa ajja kugabana ku kibonerezo kya Lusifa. Era mu muliro gye bagenda okusibira Lusifa, mu nnyanja ey'omuliro gye bajja okuteekawo bamalayika bonna abanaamugoberera, ne wano ku nsi abo abanaasalawo ne bagoberera ebyo Lusifa oba sitaani byayagala, bonna bajja kugenda mu nnyanja ey'omuliro. Era tujjukire Mukama waffe Yesu Kristo yakkiriza Lusifa n'akema bamalayika bonna n'abakema. Mukama ng'ayagala buli omu asalewo ku lulwe, ludda ki lwagenda okugoberera, agoberera Yesu Kristo oba Lusifa. Kati naffe wano ku nsi bamalayika bamanyi kye tuyitamu, era nabo bakiyitamuko, balimbibwalimbibwa. Kati oba Lusifa asobola okulimbalimba malayika eyali abeera ne Katonda, kati ffe ate abajja kusingirawo ddala, kuba ate ffe ekikula kya Kristo kyokka kye kituyamba. Awatali Kristo tetulina magezi wadde agategeera sitaani bw'afaanana, naye bwe tujja eri Kristo ekikula kye kituwanguza, kuba Kristo ye yawangula, Yesu Kristo yawangula. Kati buli lwe tukkiriza Yesu Kristo
ekikula kya Yesu Kristo kijja munda mu ffe. Buli sitaani lwajja alaba ekikula kya Yesu Kristo n'adduka. Naye bwe tuba tetugenze ne twewa Yesu Kristo, tuba tweggyeko ekitangaala. Omulaba aba agenda kujja atuwangule nga tetumanyi, kuba atusinga amagezi, atusinga buli kimu. Naye bwe tukkiriza Yesu Kristo ne tukola ebyo by'ayagala, tuba n'obuyinza eri sitaani, kuba Yesu Kristo aba munda mu ffe. Buli omuntu lw'atambulira mu kibi aba atambulidde mu kikula kya sitaani, aba akkiriza ekikula kya sitaani okujja mu ye. Ekigambo ekyo ekibi kye tuyita siini. Siini kye kibi, naye nga siini bw'okimalayo kitegeeza Sataani in nature. Sataani in nature kye kigambo siini. Kati bwe tukkiriza Yesu Kristo, naffe tubeera n'ekikula kya Kristo. Kyovula Yesu Kristo yagoba dimoni, naffe mu Yesu Kristo tusobola okugoba dimoni mu linnya lye. Nga tumujugoba mu linnya lye, nga naye naffe kennyini obulamu bwe tutambuza tuli mu Kristo, tukola ebyo by'ayagala tukole. Olwo ebyo ebisuubizo byonna bye yatuwa tufuuka ekyo. Omulabe sitaani yasuubiza okulaba nti alwanyisa abo bonna abagoberera Yesu Kristo. Ekyo sitaani yakirayira, era n'asuubiza abo bonna abagoberera Yesu Kristo bagenda okuba nga be balabe be. Mukama waffe Yesu Kristo yawangula lusifa, era bwe yajja ku musaalaba n'amuwangula, era bwe yamala okuzuukira n'agamba aweereddwa obuyinza mu ggulu ne ku nsi. Katonda kitaffe yasooka okuwangula lusifa mu ggulu bwe yalagira archangel malayika amulwanyise n'amugya mu ggulu. Ate era bwe yajja wano ku nsi ne Mukama waffe Yesu Kristo n'ajja mu kifaananyi ky'omuntu era n'amulwanyisa. Mukama waffe nga tannaba kuzuukira, olwo yali agenze kulwanyisa sitaani. Kyekyo ky'osoma mu kitabo kya Colossians. Yagendayo n'alwanyisa sitaani, n'amuggyako ebisumuluzo by'okufa n'obulamu bwe yali asigazza, n'amuggyako n'ekyambalo ekirala ekirungi kye yali akyayina, era n'amusibako ebyuma ku magulu ne ku mikono, ng'ebyo ebyuma ku bagenda okusiba olujegere ku lunaku olusembe bamusibire mu nnyanja. Kakati ffe kati kino ekiseera kyaffe kulwanyisa sitaani. Iffe nga Yesu Kristo ayita mu ffe, naffe tulina okulwanyisa sitaani. Iffe tumulwanyisa nga tuyambibwako Mwoyo Mutukuvu, nga tugoba dimoni, nga tutambulira mu butuukirivu, nga twenenya, nga twewala ebyo sitaani by'ayagala tutambuliremu, nga tutambulira mu ekyo Katonda ky'ayagala. Kuba tujjukire mu kitabo kya Romans chapter 6 verse 23, Mukama atulaga nti ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo, naye ekyo ekiva mu kibi kuba kufa. Ekiva mu kibi kuba kufa. Awatali Yesu Kristo tetulina kye tuli, naye awali Kristo mu mitima gyaffe tuli bawanguzi. Okubeera ne Yesu Kristo mu mitima gyaffe kitegeeza okuba ng'omugoberera mu mwoyo ne mu mazima. Si kukkiriza bukkiriza n'ogamba ndokose, nedda, eyo eba ntandikwa. Olina okuba omusinza mu mwoyo ne mu mazima. Mu mwoyo ne mu mazima kitegeeza okuba nga omusinza nga teweeraga na bantu kutegeera, naye nga gwe mu mutima gwo ofuna obudde n'osaba, ebibi obyewala, otambula buli kiseera mu mutima gwo obeera osaba, nga ekyo kiri wakati wo ne Katonda. Ng'ekyo kiri wakati wo ne Katonda, kuba ye Katonda alaba ekiri mu mutima. Naye oba okikola ng'oyagala abantu bakumanye biki, Mukama ye atunuulira mutima, alaba ekiri mu mutima, era ekyo kyawa empeera ekiri mu mutima. Yesu Kristo yagamba abamunoonya, bw'omunoonya omuzuula, naye omunoonya ng'omunoonya mu mazima ne mu mwoyo, nga tokikola olw'okuba abalala bakikola, naye ng'omaliridde awatali bantu n'obeera eweka, oba onsaba, oba onoonya, oba oli mumalirivu okwewala ebibi byonna. Nga ne bw'oba oyonoonya owulira nga kikulumiriza ky'okoze ne weenenya ng'olabira ddala oyonoonya okoze ekitali kituufu mu maaso ga Katonda. Awatali Yesu Kristo tetusobola wadde okulaba obukodyo bw'omulabe sitaani, naye bwe tuba ne Yesu Kristo buli kakodyo sitaani kaleeta tuba tukalaba. Era tuba mu Yesu Kristo Katonda atwesiga n'ebyama bye, ne tulaba n'ebyo ebitalaba, kwegamba amaaso gano agawa mu mubiri bye gatasobola kulaba, mu Kristo tusobola obbiraba. Era ng'okutambulira mu butuukirivu kitegeeza kuwulira ddoboozi lya Yesu Kristo ne tukkiriza, n'agamba kola kino n'ogamba ye n'otajeema. Obwo butuukirivu, nga buli kyagamba ky'okola. Bw'agamba va wano ng'ovaawo, bw'agamba yogera bw'oti ng'oyogera bw'oti, kola kino ng'okikola. Obwo bwe butuukirivu.
Yesu Kristo yawangula mutuukirivu. Bw'abeera munda mu ffe naffe tuba tugenda kuba batuukirivu. Bwe tulokoka ekikula kya Yesu Kristo tutandika okukiwa emmere kikule munda mu ffe. Emmere kwe kusaba, kwe kusoma ekigambo kye, kwe kukiwuliriza. Olwo kiba kikula munda mu ffe. Olwo ekyo ekyogerako mu Ephesians chapter 4 kiba kigenda kweyoleka. Ephesians chapter 4 olwo ekikula kya Yesu Kristo tuba kigenda kukulira ddala kituukirira ddala ku kipimo ekya Yesu Kristo. Olwo tulyoke tufuuke oyo omugole ataliiko bbala, ekkanisa etaliiko bbala Yesu Kristo gy'ayagala okutwala. Bayibuli egamba ebyo byonna bye twagala tusooke tunoonye Mukama Katonda, byonna bijja tugattirwako. Tukulembeze kunoonya Katonda mu byonna bye twetaaga ku nsi kuno. Tunoonye Mukama Katonda. Oyo amunoonya mu mazima ne mu mwoyo ojja muzuula. Gwali eyo ampuliriza ojja muzuula. Ye alaba ekiri mu mutima gwo n'obumalirivu bw'olina omuzuula. Obumalirivu bw'olina okuleka ebibi n'okwenenya. Mukama atunuulira mutima. Mukama atunuulira mutima. Ne sitaani okwonoona Mukama yalaba kiri mu mutima gwe. Yali avunnamye ng'asinza Yesu Kristo, ng'ekikolwa kyakoze kyakuvunnama naye nga mu mutima gwe ayogera kirala. Kati naffe we tuli Mukama atunuulira mitima. Omutima gugamba ki? Omutima gugamba ki? Twewale okukola ebyo ebyokusinza nga tubikola olw'okulaga abalala. Matayo chapter 6 verse 6 Yesu Kristo yatugamba oba ogenda kusaba genda mu kisenge kyo wekka oggalewo osabe nga tosaba kulaga balala. Ogenda mu kkanisa si kibi, naye tetulina kuba na kigendererwa kya kusaba kulaga balala nti tusaba, wabula nga ekyo kikola ggwe ne Katonda. Kuba oyo Katonda gw'ogenda okubeera naye ne mu ntaana ng'oli wekka. Kati enkolagana tusobola ogitandikira wano ku nsi. Enkolagana tusobola ogitandikira wano ku nsi. Matayo chapter 6 verse 8 Mukama atugamba amanyi kye tugenda omusaba naye tuba tetunnasaba. Matayo chapter 6 verse 7 Mukama atugamba tuleke okukola ebyo babbling, tuleme kubeera babbling nga twogera ebigambo ebingi bla 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 bla. Mukama awo Yesu Kristo ate yali ayogera nnyini. Matayo chapter 6 verse 7 yagamba tulekerawo tuleme kubeera nga tuli ku babbling ebigambo ebingi olw'okuba twagala okuwulirwa abalala, nga tulowooza olw'ebigambo ebingi ajja tuddamu. Bw'atyo Yesu yayogera chapter 6 verse 7 Matthew. Kitegeeza Mukama musabe mu lulimi lw'otegeera. Okwogera mu nnimi si kibi, naye olulimi lujja buzzi. Si gw'ogamba nti kati kantandika okwogera mu nnimi. Lujja buzzi ne wesanga oyogera mu nnimi. Ekyo ekirabo gye kiri. Naye bw'obanga omanyi by'oyogera tobitegeera, tomanyi nsibuko yaabyo, naye ng'obikola akuliraanye awulire oba ofaanane n'abalala, Mukama alaba omutima gwo n'ekigendererwa kyagwo, era empeera yo maze ogifuna. Matayo chapter 6 verse 14 Mukama atugamba tusonyiwe abalala. Kuba naffe twetaaga okusonyiyibwa. Ng'oyagala kunoonya Mukama mu mazima ne mu mwoyo, sonyiwa abalala, naye weetaaga okusonyiyibwa. Matayo chapter 6 verse 3 Mukama atugamba bwe tuba nga tuwa oyo atalina oba ali mu bwetaavu, tuleme kikola mu lujjudde okulaga abalala bonna. Olwo Mukama naye Katonda kitaffe naye ajja kulaba ekyo ekiri mu mutima gwaffe kye tukoze, era ajja tusasula. Era gwampuliriza bwe kiba tekikuyisa bubi tusobole okusabako ffenna, weewombeko tusabeko ffenna. Mukama Katonda Yesu Kristo omulungi, weebale nnyo okutwagala. Weebale nnyo ekirabo eky'obulamu. Otulese nga tukyali balamu tusobole okwenenya. Otulese nga tukyali balamu otuwadde akakisa okwenenya ebyo byonna bye twakola. Mukama wange Yesu Kristo omutonzi waffe, omutonzi w'eggulu n'ensi, kabaka w'abakabaka, Katonda wa Musa, Katonda wa Abraham, Katonda wa Isaac, Katonda wa Jacob,
era Katonda gwe tusaba olunaku olwaleero. Tusonyiwa abo bonna abatuyisa obubi, abo bonna be tubadde tuterese ku mitima gyaffe tubasonyiwa okuva ku ntobo y'omutima gwaffe. Basonyiwe Ayi Mukama, kubanga kye bakola tebakimanyi. Basaasire Ayi Mukama, obateekeko omwoyo gwo gubakulembere, obakolere ekkubo basobole okukumanya. Owe omukisa ennyumba yaabwe. Tusaba otusonyiwe Ayi Mukama ebyo byonna bye twakola. Tukukkiriza olunaku olwaleero obeere omulokozi waffe era Katonda waffe. Otuteekeko omwoyo wo atukulembere mu lugendo lwaffe olw'oku nsi kuno mu bulamu bwaffe. Osangule amannya gaffe mu kitabo eky'okufa. Owandiike amannya gaffe mu kitabo eky'obulamu. Tuwe ekirabo eky'okukumanya Ayi Mukama. Tuwe ekirabo eky'okukolagana naawe. Tuwe ekirabo eky'okutegeera ekigambo kyo nga weeyagala tukitegeere. Tuwe okwagala Ayi Mukama, tusanyukireko abalala nga bye bakola bigenda bulungi. Weebale nnyo Yesu Kristo. Tujjuze okwagala kwo, omwoyo gwo n'obulamu bwo. Bino byonna tubisaba mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.